Hello everyone, good afternoon. How are you? Nze Nalongo Nalobale nga nsinzidde wano ekiwa Mirembe ku kizinga Bugaba Sese. Muli mutya abantu bange bassebo ne bannyabo? Mwenna mbalamusaako bannange mugyebale gye mutuusaako engalo. Akyakuuma mmanyi kubanga ekyo yakikola. Nga tetumulagidde wakati mu kumusaba ne mu butamusaba ye akola ky'ateekeddwa okukola. Kale olwaleero tugenda kulaba okusaba kye ki. Eri abantu nga tamanyi kye bayita kusaba. Naye okusaba kuno osobola okuyita okusaba, osobola okuyita okwegayirira, osobola okuyita okwebaza, osobola okuyita okutendereza, osobola okuyita prayer. Naye ng'ensonga enkulu nti kuba kuwuliziganya y'embeera omuntu gy'ayingiramu nga yeeteeseteese okwogera n'omutonzi we, okwogera n'amaanyi ge agaamutonda, okwogera ne bajjajjaabe ku lw'ebigendererwa ebyo ye by'aba ayagala bituukirire mu bulamu bwe oba eri abo b'ayagaliza. Kale okwekuba okusaba. Kwafuuka okusaba olw'ensonga nti kyakyaka bwe kityo, naye si buli kiseera nti bwe tufukamira tuba tusaba. Mu mbeera zaffe ez'obulamu n'omuntu asabiriza ennyo atama. Kale okusinga kwalibadde kwebaza. Kituufu mu bulamu buno bwe tutambuliramu tulina kutambulira mu kusiima ebiseera ebisinga obungi, kubanga ebibi ebitutuukako bye bisinga obutono, bye bisingira ddala okuba ebitono. Gwe atannayitaayita oyinza okulowooza gwasingayo kubeera mu mbeera embi, naye muganda wange abantu bali bubi. Bw'otambula n'ogendako mu malwaliro eyo olina ky'osanga ne weewuunya. Nze nali simanyi nti omuntu ayinza okusituka wansi n'ayimirira eggumba ne lyekaaka mu mubiri ne likutukakutuka bulere nga siga nti waali wamukubye oba ki, wazira n'amenyeka just like that. Can you imagine? Naye ggwe osituka buli lunaku, otambula buli lunaku, olina n'amadaala g'olinnya buli lunaku, n'owalampa booda n'okola ki, n'osigala ng'oli mulamu. Really, lwaki tetwebaza? We have more reason to be thankful and grateful than to be nga tusabiriza buki? Busabiriza. So, I prefer nti twebaze. Era nze essaala ezange zibeesinga ku kwebaza. Kale awo ne bwe mba ntaddeyo ekigambo kimu oba bibiri kye nandyagadde kitereezebwe tekiba na buzibu, naye ng'okusinga kuba kwebaza. As you breathe now, eri abatakyassa. So you should be thankful for that first of all. Nga bw'ogamba nti bannaye ssente leero tukoze entono eri abataakoleddeko ddala. So first of all, you should be thankful for that little you've gotten and hope for the better. Oba mukitegeera? Tulina okuyiga okusinga okwebaza, okusinga okwemulugunya n'okusaba. Okusaba kuno nga tusaba si kikulu nzikiriza ki gy'okola ki gy'olimu. Kasita oba nga otegeera ky'oyagala ng'era otegeera ky'okola na lwaki okikola, sisuubira nti enzikiriza emataringa bw'oba osaba kufuna kintu. Ffe mu nkola yaffe Abaganda tugamba nti addiŋŋana amawolu y'agaggyamu omukutu. Amakulu nti tolekeraawo kwegayirira. Bagambe bajjajja tugenda kukola naye mumperekere tugende tukole. Era njagala olwaleero kale tukoleyo 10. Bw'okomawo beebaze wali mu nsawo yaabwe ey'ekibbo gye wabateerawo. Ku mitwalo gyo 10 toolako 2 ozibateeremu. Eri abasaka ne bagamba naye jjajja ezo sizisobola. Kati bajjajja mbawa atya 20,000? Lwaki obawa omutwalo ate enkya oguddukire?
baweeze zitajja kusikiriza kujja mu nsawo yaabwe kugitigaatiga nti ojjamu ssente. Are they complaining? They are not complaining. Gwe bawe ky'owulira muli nti oli mumativu nti okibawadde wholeheartedly. So si kutandika kugamba nti nakoze emitwalo 10 kati wanna omwenda ogumu gwange guli eri mu nsawo y'abajjajja ng'olinga eyabateresezza obuteresa so si kubawa. Kale bawe the convenient. Ekyo ekitaatandike kutunduza mmeeme kulaba nga ate nabo abakutwalako ssente zo. Kyo twakyogerako wano nga twogera ku nsonga z'okukwanjula ssente ze tuba tukoze. Ne tugamba nti oleeta emitwalo gyo 10 n'ogyanjula bw'omala n'otoolako ezaabwe n'ozibateeramu. In situations ng'obadde olina kuziteeka mu bbanka oba nga ziri ku ssimu era ojja kwogera omuwendo nga bakama bange twakozeeyo emitwalo 10 naye zino 5000 ze mbaleetedde ze zammwe ayi bakama bange. Ozibateere mu kibbo kyabwe mu ngeri eyo. Kale lwaki tusaba abantu 10 ebituukira ne biba by'abantu 2? Lwa nsonga bwe tuba tusaba tetubeera committed eri ekyo kye tukola. Tusaba tuli absent minded. Eno ofukamidde osaba bajjajja babeeko kye bakkolera eri mu mutima oli kw'obbangayina. Omutima gw'oyimba obbangayina. You're not concentrating. You're distracted. Ekyalemesezza essaala zaffe kubeera distracted. Kubanga olaba essaala zino. Essaala eno etuukirira nnyo nga you're focused. Y'ensonga lwaki essaala ze tusaba in desperate times zituukirira nnyo. Kubanga tuba tulina clear picture of what we need to happen. In eventualities ng'oweetaaga okusaba ebyaddala essaala yeetuukirire, you should have a clear picture. Clear visual picture ey'ekyo ky'oyagala. Kuba akafaananyi k'ekyo ky'oyagala. Bwe guba mulimu nga gw'osaba, weerabe ng'otuuse ku mulimu, boosi n'asoma CV yo n'akuwa omulimu. Ne weeraba ng'ojjaganya. Feel it. Weewulire ng'ojjaganya. Weebaze. Bw'oba weewulira ng'ojjaganya, wano weebaze. Kubanga olabira ddala ng'omulimu ogukoze ki? Ogufunye. That way, essaala ye egenda kutuukirira. Kubanga ofokasinze ebirowoozo byo, n'oteekako n'omumwa gwo, n'oyatula ky'oyagala, n'oteekako n'amaaso go, n'ovisualizinga ky'okola ki? Ky'oyagala. That's why we close our eyes while praying. Kubanga tuba twagala to visualize, and you can't visualize ng'otemye oti. Of course bw'oba otemye oti, amaaso gaba galaba bino ebikuliraanye, of which bwe kubaako ekigenda okutawaanya kikudistractingirawo ne kikujja ku mulamwa. Kati bwe tukola ekintu ekyo ne twewaayo ne tumanya nti it's time for prayer, yes, ekitufuula abayonjo kuba tetwagala tube nga tusaba ate kko litusiiyiike wano ali tutudde mu kwetakula. Oba mukitegeera? That's why tusazeewo tubeere bayonjo. Tunaabyeko, bwe tuba tulina engoye z'abajjajjaffe tuzambadde. Why? Tubeere nga ffenna tuli wamu, nga tuli content nti tewali kitutawaanya, nti oba essaala yange teetuukire olw'okuba siri ku musaalo. Ate nina omusaala ate saaguleese. No, weetegeke. Prepare yourself. Prepare yourself. Omusaalo gwo oguleese, otudde kuli, omaze okunaabako. Yes, a quiet environment is the best. Naye what if tosobola kufuna a quiet environment? This is a situation, you're at work, you have to pray. Abantu bonna bayisiŋŋanya bakola biki? Concentrate. Gw'omanyi ky'oyagala. You can shut down everything. No shutting down noises zonna n'oba nga toziwulira. Kati no concentratinga ku ekyo ky'oyagala. N'omanya nti kiki kye njagala? Njagala kino. Njagala boosi annyongeze omusaala. Ekyo kye njagala. Kati wiiki eno I'm dedicating it to that purpose. Ng'otandika.
ng'osaba kikole akawungeezi ng'ogenda okwebaka. I assume obeera wakaawo, kikole. In the morning ng'ozuukuka, first thing kikole. Essaawa 9 ogw'ekiro, kikole. Ng'ogenda okwebaka, jjukira oba oggula poto between eno ensi yaffe n'eri ey'omwoyo, so kyangu amaloboozi g'okuwulirwa. Ku makya nga wakazuukuka oba waakadda, poto eba tenneggala, kyangu amaloboozi go okuwulirwa. Essaawa 9 ogw'ekiro empewo zonna ez'emikisa mwe budde we zitambulira, nnyangu za kuwulira ky'ogamba. Kati the rest of the day tugenda kukikola, not in that format, naye mu mutima gwaffe. Whenever we get a minute tukikole, whenever bwe tujjukira tukikole. Ayi bakama bange, Basaalongo ne Bannaalongo, nsaba Mukama wange ono anyongeza omusaala, n'erinnya tujja dditeekako. Ayi bakama bange, Basaalongo ne Bannaalongo, nsaba Mukama wange ono anyongeza omusaala. Osobola n'okussaako ensonga lwaki oyagala agukwongeze. It is most beneficial ensonga eyo bw'eba nga etunudde mu bajjajjaabo, oba nga it is for the well-being of your family. Kubanga tosobola kugamba nti nsaba Mukama wange anyongeza omusaala, kibeere nti bwe tunaddayo ku bbiiki abantu bano nze nina okubaliisa mbanywese. Ebyo teri agenda bitunulako naawe. Naye singa ensonga ebeera nti nsaba Mukama wange anyongeza omusaala nsobole okuddaabiriza ennyumba ey'okubijja, nsobole okununula ettaka lyaffe eryo, ezo nno nsonga nkulu ziwulirwa mangu. Ebyo ebintu tubikola, naye jjukira, of course zo zokka ze bajja okkuwa, ojja kufiisaako n'esobola okukola ebirala. So noonya ensonga lwaki kiteekeddwa okukolebwa. Ensonga eyo eteekeddwa okuba nga eri reasonable mu maaso ga bajjajjaffe, okuba nti basobola ogiteekamu amaanyi n'etuukirira. Addiŋŋana amawulu y'agaggyamu omukutu. Repeat it and again and again, again and again. Ojja kulaba ng'etuukirira. Concentrate, girabe ng'etuukirira. Feel it. Essanyu ly'onoowulira nga bakuwadde ebbaluwa ekulaga nti bakwongeza omusaala, liwulire kati. Era bw'omala okuliwulira weebaze, ogambe bakama bange mwebale kutuukiriza nsonga yange eyo. Olaba oba tekiituukirire, kijja kutuukirira. Kale tulina okuyiga okusaba, era ngenda kubateerayoko ku ssaala ze musobola okukozesa mu nsonga ez'enjawulo. Era bwe wabaawo agamba nti nze njagala kumpa essaala eyange Nnaalongo gye nsaba, naye ng'ekyange ekigendererwa kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti, nkola omulimu bwe guti ne bwe guti, nze nsobola okukukolera essaala. Ne bw'oba togikutte mu mutwe, naye ebeera ku ssimu yeeyo mu audio form, n'oba ng'ogiwuliriza. Era mu giwuliriza eventually etuuka ne programming nga mu ggwe n'eba ng'esobola okukukolera ky'oyagala. Giwuliriza ng'ogenda okwebaka, oteekamu earphones bwo n'osula ng'ogiwuliriza. Ne ku makya nga wakazuukuka n'ogiteekamu n'ogiwuliriza, era bw'otyo you repeat after it. N'olyoka olaba kye bayita ekyamagero ky'ensi eno, my dear. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ninze suggestions zammwe n'essaala ezo ze mwagala ez'enjawulo, tusobole okulaba lwaki ddala bw'abaawo ensonga endala tugimanye, naye awatali ekyo bwe tuba tukoze ebyo ne tusaba nga twetegese bulungi, nga tumanyi kye twagala okufuna mu ssaala yaffe, ne tukivisualizinga ate ne tukifiiringa mu buli ngeri kye twagala, kiba kijja kutuukirira. Kale musubscribinge, musharinge, mulayikinge. Mubeere bantu balungi nga bulijjo. Bye.